olwaliro ngenda bambayigiriza ku kibayita speech warfare okulwana olutalo kwambala ebyokulwanyisa olwana olutalo mukama waffe omulungi yeebazibwe. In the chosen generation ze brother Steven kuno ku channel tubeera nga tuddamu ebirooto n'okuba nga tuyigirizibwa ng'abaana ba Katonda tubeera twekokinga tuwagalibwa buli kaseera. So ngenda bambayigiriza okulwana olutalo mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Nawe kyolina okusobola okutegeera ekisookera ddala nti okulwana olutalo si kuno kwe tulwana nti fire kwokka nedda mukwano gwange. Olutalo terutandika olwoyita fire. Olutalo lwa mirundi ebiri, okay? Olutalo luno etulwana olw'omwoyo nga tukozesa ebyawandiikibwa nga tugoba emizimu nga tugyokya nga tugibindinga and we are losing them. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Binding and losing, casting out demons. Luli awo. Ate waliwo olutalo olulala olubeera within you nga luli munda mu ggwe. Olutalo nga luli munda mu ggwe. Ate jjukira olutalo lutandikira mu ggwe. Obanga ggwe kennyini toteredde tosobola kulwana olutalo lulala. Tosobola kugoba mizimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So, entalo ezo tugenda kuba nga tuzikwatako wano ku Chosen Generation. Olina okutegeera mukwano gwange nti wethu otegeera oba totegeera kigenda maaso manya nti waliwo olutalo lugenda maaso. Buli lunaku mu bulamu bwo. Bayibuli nga bwegenda mu kitabo ky'Abagatiya essula 5:17 awo ojja kulaba Bayibuli ng'egamba nti omubiri gwagala ekiri contrary ku ky'omwoyo. For the spirit desires what is contrary to the flesh, and the flesh desires what is contrary to the spirit. So eva ibeera mu ntalo, omubiri gubeera mu ntalo n'omwoyo. Kati gw'oli awo nga leefali gwasalawo ani awangula. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So tegeera nti ng'omwana wa Katonda nti waliwo olutalo lugenda maaso mundaayo. Olutalo lugenda maaso mundaayo. Oyagala toyagala olutalo ne lusalawo luli olwa fire kye lugenda okubeera. Tolaba muyita fire naye nga tewali kikyuka lwaki. Olemedde okumanyikinga olutalo olu within you. Olutalo luli mundaayo. Bw'olutalo luno n'oluwangula manya mukwano gwange zino entalo endala zonna zigenda kwanguyira kubanga ziri amaanyi n'obuyinza byonna bikuweereddwa okubanga owangula entalo ezo. Ebyokulwanyisa weebiri just oyambala bwambazi n'ogenda ku lutalo. Naye luno olutalo within luno omulabe sitaani alufokasingako nnyo kubanga luno bwe lukulema ziri endala zonna ogenda kutawaana nazo nnyo ddala. So mukwano gwange tegeera nti omwoyo gwo n'omubiri gwo biriwo ebiti. Biri gwagala kwebaka, omwoyo gwo gwagala kusaba. Sawa z'okusaba zituuse, mubiri gwo gwagala tulo. Oyagala kwekuuma, gwo gwagala boyi, gwagala gaalo. Oyagala kubeera ng'oli mugumiikiriza ku kwagala bya bubbi, bya bukumpanya, bya muluvu, bya nguzi. Mukama waffe omulungi tegwagala kugumiikirizaamu n'akamu. Oyagala kubeera yo under self control, omwoyo wa Mukama controllinga gwo tegwagala control n'akamu. Toyagala kusirika, oyagala kubeera nga buli muntu respondinga, buli akuyisa obubi nawe oyagala kumuyisa bubi, oyagala kusasula bubi na bubi. Omubiri gwo bwe gutyo gubeera gwagala nnyo bya ntalo. Gwagala nnyo entalo. Tewali kintu kyonna kyoleka kugendera awo. Ogwo bayita omubiri. So mukwano gwange njagala otegeera olutalo era njagala obeere ng'oli very very armed. Oyambadde ebyokulwanyisa ng'omwana wa Katonda very dangerous. Ng'omulabe sitaani tasobola kubanga akwenganga kubanga of course oli mwana wa Katonda. Katonda ali munda mu ggwe, amaanyi n'obuyinza byakolebwa ng'omwana wa Katonda. So kyolina okutegeera mu section yaffe esooka nti waliwo olutalo lugenda maaso. Whether weebase, whether otambula, naye oba ng'ondaba kati ssaawa zino waliwo olutalo lugenda maaso lukugamba vaawo awo. Okolawo ki? Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Video giveeko terina makulu. Genda olabe TikTok, genda olabe comment. Olutalo lugenda maaso, omubiri gwagala kulaba comment kyokka oyagala kubeera wano oyige. Oli oyagala kuyiga okulwana olutalo. Oyagala kuyiga, oyagala kusigalawo oyige, oyagala kugamba kiki eddako, kiki agenda okuzaako okusomesa. Naye ng'omubiri gwo gugamba avaawo awo. Dduka emisinde, genda mu group, genda tandika okuba emboozi. Olutalo lugenda maaso. Kyolina otegeera ku lutalo luno olugenda the battle within. Lutalo battleground bwe bwongo bwo. Ye battleground nga bw'ogenda ku battlefield. Ne mugenda ku lutalo mukutte ebyokulwanyisa ne mugamba tulumbe wano kati mukwano gwange. Olutalo lwaperinga mu bwongo obwo olw'amaanyi. Bayibuli kyeva etugamba do not conform to the patterns of this world but be transformed by renewing of your mind. Temufaananyizibwa nga baguno omulembe ogwakola ki? Ogwakyama. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti waliwo olutalo lugenda maaso mu bwongo obwo. Kati gwe bw'okonfaminga ku the patterns ez'olutalo manya nti gwe nga leefali osazeewo abe sitaani awangule. Naye ate bw'ogaana n'oresisting olutalo, n'oresisting ebya sitaani byonna bye luleeta, n'oresisting ebirowoozo by'obukabakaba, n'oresisting ebirowoozo by'obuseegu, n'oresisting amaanyi amabi agakulumba okozesa ebintu ebitali bya Bwakatonda.
no resisting negativity eri mu bwongo bwo ekulaga ebyo kulemererwa n'ogaana tekukwera Katonda bw'akulaba manya mukwano gwe kasita owangula olutalo olwo then oligenda kubeera wangu okubanga owangula. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kyakabenje nnyo mukwano gwange, bantu bangi nnyo ali mu buliri ne sitaani naye alowooza nti agenda kuwangula. You married to the devil. How? Ng'otambulira mu nnono ze, otambulira mu kikubo ekigazi, otambulira mu makubo ga sitaani. You married to the devil. Mwena muli muti mutambula mukumba andi olowooza ogenda kuwangula. Tosobola kuba sitaani ng'ate you married. Tosobola. Okay? Because mwena muli bagatte muli muti. Tosobola kumugoba. Kyakabi nnyo okubanga olowooza nti ogenda kugoba naye nga you're still married to the devil. Olimba mukwano gwange. Okyali married ku music w'ensi, okyali married ku bintu by'ensi kwegamba biboozibozi by'ensi, ebigulupu by'ensi, emikwano emibi, ebiboozi ebyobuwemuwemu ebitalina makulu, ennyimba ez'abakunama, okyali married mu nsi. Bayibuli etugamba nti tuli mu nsi naye tetuli baaki, tetuli bansi mukwano gwange. Wadde ng'oli ku nsi kuno waliyo ebintu ng'omwana wa Katonda byetakisobola kubeeramu. You have to excuse yourself. Okulaba ng'omwoyo gwo tegustruggling, keeping up n'obutuukirivu, keeping up n'omwoyo wa Katonda kubeera nga tali munda mu gwe ng'asinda. Olwo ebintu byetakisobola kuaffordinga kubeeramu ng'olina kudduka buki, ng'olina kudduka buddusi. So banga omukwano gwange okyali mu bufumbo ne sitaani, ke kaseera okuba ng'odivorcinga. Kaseera omuwe divorce mugamba olwaleero okudivorcinga kino tekigenda kuddamu kubeera mu bulamu bwange. Bw'obanga okyali married ne sitaani, manya nti mukwano gwe nga bwe muli abafumbo ababiri, tewali gy'olaga. And of course ebintu bino tebikolebwa maanyi gaffe. Bulaba ekintu kyonna kiremedde mu bulamu bwo, whether is a battle within oba outside. Kipresenting maaso ga Katonda, kipresenting maaso ga Yesu. Amaanyi weegali bakakutula, enjegereza okubanga bakutulako mukwano gwange. Nenga tegeera the mind is the battleground. Omubiri n'omwoyo byerekanye olutalo. Talugenda maaso mu nsi ey'omwoyo mu bwongo obwo. Free will gwe lefa ligwasalawo ani awangula. Gy'osalindalinga yaba awangudde. Bw'osalindalinga maaso ga Katonda ne weewaayo n'omunoonya n'omugamba Mukama kino kitwale nkikooye n'omulemerako ajja kukitwala. Of course ojja kulaba nga omwoyo gwo guwangula. Bw'osalindalinga eri omubiri n'ogamba let me just go and find out what, ojja kugenda okukizuula mukwano gwe ng'okoma okwenenya bwenenya nga wagudde dda. And bw'otyo bw'ozza ogwa buli kaseera olwa kazimbulukusa katono oddadiinze nawo. Kazimbulukusa Yesu yatugamba tukeekuume, kali very very dangerous. Bw'odiiringa nako you don't have to struggle the other side. Bw'otadiiringa nako you have to struggle a lot and fail. So ng'omwana wa Katonda manya nti waliwo olutalo oli mu bwongo obwo, awo tolugenda maaso, olina okubanga mukwano gwange odiiringa n'olutalo olwo bubi nnyo ddala. So gale enzigi mukwano gwange tokkiriza nzigi kubeera nga nzigule. Buli w'obeera ng'oluggi lugule mu bulamu bwo nkukakasa ng'ogulidde sitaani oluggi agenda kubanga ayingira buyingizi majestically nga kutene briefcase ng'ataddeko ne gaalubindi kubanga gw'omuwadde invitation. Kyewuunyisa nnyo engeri abaana ba Katonda gye bawa invitation sitaani buli kaseera ate ne bacomplaininga sitaani kino banange sitaani. Abalokola abasinga bawana sitaani n'okusinga bandibadde boogera ku Yesu. Anti sitaani. Mukwano gwa igale enzigi ezirwa wammanga byolaba. Biki byolaba bitali bya bwa Katonda? Eyo mingi gye giyita mu maaso go. Sitaani ayita nnyo mu maaso go mukwano gwe. Biki by'otunulako? Otula ku kigambo kya Katonda oba otula ku bya bukabaka bya buseegu. Biki by'owulira? Mboozi ki z'owulira? Mikwano ki gy'olina mukwano gwange? Biki by'ofeedinga amatu go? Kyo kizolaba, kyo kizowulira. Manya mukwano gwange buli kyowulira ekigenda mu matu go kigenda mu bwongo bwo. Nagambye obwongo bwo ye battleground. Number 3, biki by'olowooza. Okay? Senta ziringa 5. Biki by'olaba? Okay? Biki by'owulira? Biki by'olowooza? Biki by'oyogera? Akamanja koogerako awo mamaliriza. Ate biki ebirala awo? Lugi kyolala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. The mouth gate, the eye gate, the ear gate and kyekirala awo n'obwongo. Okay? Ndabwe nabanjukira enjagi babulira. So biki by'owulira, biki by'olaba, biki by'olowooza na biki by'oyogera, sente ezo nkulu nnyo ng'omwana wa Katonda. Za n'ebikolwa byo gyaba senta namba 5. Naye nga ebintu ebyo byonna mukwano gwo olina okulaba nga obicekinga ng'omwana wa Katonda, okulaba nga biki byonna kiri mu balance. Gale enzigi ezo mukwano gwange, lekera okukola ebintu byotalina kulaba. Lekera okuwulira byotalina kuwulira. Lekera okubeera ng'oyogera n'abantu botalina kwogera nabo. Abantu beta kublockinga bablocking, obagobe mu bulamu bwo, okubeera n'omwoyo oguli clean. Okubeera ng'okipinga ku n'omwoyo wa Mukama.
betalina kulaba likira obiraba, betalina kula likira obiwulira, betalina kulowooza. Nobeera bunolowooza talika ku boyfriend asooka nodda ku wokubiri ne bolowoozaako bweimagininga. Mukama yebazibwe. Enzigi ezo zonna mukwano gwange ziggale. Bw'onaggala enzigi ezo, sitaani agenda kukubeera wala. Bayibuli egambe mudduke sitaani naye n'abadduka. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. Bw'otyo bw'odduka sitaani tebanegotiatinga naye wano wali nedda. Sitaani mudduke buddusi. Kigambo ekimu ng'omudduka. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. Toddaawo kutuulaawo kunegotiatinga nnyo na sitaani. Ojja kugenda okulanga amafuta gonna agamweddeko bonna nga bakola ku muganda wafaani. Samusoni amafuta gonna baagamwa nga lewa negotiatinga ne Dayira. Ngene weweeta amafuta gonna ne gayiika. N'afa bubi nnyo omusajja batuma mutuguddemu n'amaaso. So gali enzigi zonna mukwano gwange. Sitaani kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda tasobola kukwatakinga direct kubanga takusobola. Ate gwe nga gwe oyinza oba akusobola naye Katonda wali munda mu ggwe. Bayibuli gwegamba nti mwamuwangula kubanga ali munda mu ggwe w'amaanyi singa yafugira mu nsi ye sitaani. Takusobola kulumba direct. Wabula kyakola ajja akukema osobole okuva mu maaso ga Katonda, osobole okuva mu kubeerawo kwa Mukama, osobole okuseseetuka okuva mu kisa kya Katonda, asobole okukuba bulungi. So every time akusika come close through temptation, through seduction, akusika mpola nga akusembeza akujje mu maaso ga Katonda, akujje mu kubeerawo kwa Mukama. Bayibuli tugamba mu kitabo kya Yakobo essula 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Sembere Mukama naye anakola ki? Anabasemberera. So abamu mu kifo ky'okusembera Mukama tusemberera sitaani. Gy'okuma okuba ng'osemberera sitaani kitegeeza gy'okuma okuba ng'otambulira mu kibi. Ekibi kikwawula ku Katonda. Mayi kyatuka ku Adamu yabeeranga mu kubeera kwa Mukama, bwe yakola ekibi ne kimwawula ku Katonda. Ekibi kikwawula ku Mukama. Gwe kennyini owulira nga tosaanidde, wenyini owulira ng'odduka maaso ga Mukama, owulira ekiswalo, owulira nga tolina kyogenda kugamba Katonda. Mukama waffe omulungi yebazibwe. Naye ebiseera ebisinga buli bw'okolanga ekibi ddukanga maaso ga Katonda, tolinda teweesajja musango ddukanga buddusi maaso ga Katonda, tosobola kwafoodinga ng'omulokole kubanga osemberera sitaani. And sometimes okola ekibi genda olaba tewali kibaddewo kugamba n'obeera consistent mu kibi. Bayibuli egamba wuliriza bulungi nnyo nti ekibi bwe kikula ennyo kizaalo ki? Okufa. Ekibi osobola okuba ng'okikola naye bwe kikula kizaala ki? Kizaala okufa. Kitta ebintu bingi nnyo mukwano gwange. So okuba ng'okola ekintu nga tolaba kibaawo n'olowooza nti of course tewali kiriwo, naye mukwano gwange kyagenda okulaba nga consequences ekibi zikujjira mu bulamu bwo. Ekibi kikugoba kuva maaso ga Katonda, naye ate bw'okireka n'oggala enzigi n'oyongera okusemberera Katonda, mukwano gwange oba odduka sitaani. Kyakabe nnyo okuba ng'olowooza mukwano gwange ogenda kubeera mu binding, losing, casting out demons, onaatuusaawa emizimu onagigoba onaatuusaawa nga ne gy'ogoba tegigenda. You married, you in bond. You have to divorce the devil, you have to renounce the devil. N'ogamba nti okuva olwaliro bya sitaani nze naye sitakyanninako kantu nga Yesu bwe yagamba nti sitaani ajja yagamba the God of this world is coming but he has nothing on me, has no foothold on me. Tanninaako kantu konna. Kale mukwano gwange olina okubeera ng'oli mu Yesu munda nga sitaani takulinaako kantu konna okusobola okuba ng'owangula olutalo. Tonnagenda kusindika fire nga tonnagenda kukozesa byawandiikibwa kulwana lutalo. Nja kuba nkola part 2 ya spiritual warfare. Omulabire byawandiikibwa. Yambala ekyokulwanyisa, yambala ekyambalo kya Katonda. Kiri the full armor of the Lord. Nakola video ekwatagana ku the full armor of the Lord. Kyandibadde kirungi obe ng'otandika ku video obeere ng'ogenda okuba ng'okiraba okuba ng'okijjukanya. The full armor of the Lord by Brother Stephen ejja kuyigiza nnyo ebyokulwanyisa byolina okuba ng'oyambala ng'omwana wa Katonda. Si byandikibwa byokka mukwano gwange. Bw'oba ngenda kusoma byandikibwa ogende ku lutalo ojja kubeera disappointed sometimes. Naddala ng'enzigi zikyali nzigule. Oluusi Mukama Katonda mu kaseera kayinza okuwa opportunity sitaani agitwalira akwera mu ddyo, sitaani ng'atwalira mukono, akwera mu kugamba ng'oli awo wakati. Mukama waffe omulungi yebazibwe. So ng'omwana wa Katonda divorce nga sitaani career battleground osobola okuba ng'olwana bulungi, battleground ebeere at peace. Now sente endala gy'olina okutegeera ng'omwana wa Katonda gy'olina okuba ng'otereeza nga tonnaba kugenda ku lutalo. Tukyali ku spiritual warfare part 1. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. Part 2 nja bayigiriza engeri y'okulwana mu lutalo naye ng'olina okuba nga gwe kennyini osooka ne weetereeza ng'omwana wa Katonda. Yesu omulungi yebazibwe nnyo. So part endala gye tukozesa, sente endala gye tukozesa okuba nga tulwana lutalo kwe kamwa kaffe. Biki by'oyogera? Oyogera negativity, oyogera kulemererwa, ova kulwana lutalo, ova kusabira, ova kubeera maaso ga Mukama, ova mu ssaala naye ate n'oyogera ebyokulemererwa. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Engero nti okufa n'obulamu biri ku lulimi lwo. Ndowooza Ngero 18:21. Okufa
n'obulamu biri kuki ku lulimi lwo, kitegeeza gwe kennyini gwe nabbi w'obulamu bwo. Ngamba mu abatambula nga munoonya bannabbi eno n'eri, gwe nabbi w'obulamu bwo. Okufa n'obulamu biri ku bulamu bwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Nabbi n'aba alina kyakulangiriddeko mukwano gwange. Of course ekirabo ky'obunabbi weekiri. N'aba alina kyakulangiriddeko. Naye mbeere weegendeeza eri bannabbi. Nabbi abasinga kati nnaku bayaaye balungi nnyo. Of course obunabbi n'aba batadde ku bulamu bwo. Okay? You have to walk yourself through. N'okubanga gennyini weerowooza nga Katonda bw'akola kye bw'akulowoozaako. You have to believe. N'oyogera ekyo already Katonda kyayogera n'okikkiriza n'okyeblessinga n'obanga oyogera ekyo. Naye ng'okyayogera kulimirirwa. Leka akamu kabeera akamu akalungi. Amazzi amalungi, Bayibuli egamba amazzi amalungi n'amabi tegasobola kuva mu luzzi lwe lumu. Omuti ogw'ebibala ebirungi tegusobola kuba nga gwate guvaako ebibala ebivundu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Abamu mulina emirandira eri wansi mivundu, kati ate ofa nnyo okukibala waggulu, oyagala okulaba ng'okola ebikola ebirungi naye nga totaddeyo misingi eno wansi. Omanyi ffe abaana ba Katonda ffe tuli mu kujokinga, ffe tuli mu muzannyo, naye bakabona ba sitaani muno bo tebali mu muzannyo, bo tebasaaga. Bamugamba kuzuuka ku mwenda azuuka ku mwenda, bamugamba ssaawa 7 kukola bwetu kweyambula yeeyambula, kunaaba kumunaaba. Bamugamba kusaddaaka, tebali mu kusaaga. Ffe tuli mu kusaaga. Ate ffe tulina amaanyi agasinga kuba ag'amaanyi, ffe tetwetaaga ebyo byonna. Wetaaga just kuzuuka kwepresentinga amaaso ga Katonda ng'otaluwedde, wetha oli asaddaase muntu, wetha asaddaase mbuzi, wetha asaddaase mwana, kyonna ky'aba akoze mukwano gwange takusobola gwe ng'omwana wa Katonda. Byonna akola bwe. Abamu mulina ebintu bingi bye batambulirako naye mukwano gwange, n'okusaba n'okuzuuka obwewali maaso ga Katonda olimireddwa. Ebintu bye bikadde biwalimu era byekyagala. Tolina ntalo z'ogenda kuwangula ng'okyali mu Misiri. Tewali. Abaana ba Isirayiri bali nga bakyali mu Egypt, olowooza balina olutalo lwe baalwana ne bawangulayo? Tewali na lumu. Mukama ye yabalwanira entalo. Mukama ye yabajjayo n'omukono gwe. Entalo baatandika zirwana nga bamaze kubuuka Egypt. Ng'ate wayise ebbanga. Mukama Katonda n'atandika okubanga abaliko okubanga balwanira entalo kubanga abawa amaanyi n'obuyinza. Kati nawe okyali ku Genomase, kisa kya Katonda ekya buli muntu yenna kyaliko ku nsi. Mukama kyataddewo abantu basobole okubanga balokoka, nawe kyolimu. Ate ng'oli mwana wa Katonda oli mulokole. Yandibadde ayambadde ebyokulwanyisa. Yandibadde ali mu maanyi, yandibadde ng'olwana olutalo ng'owangula. Kati ate oli ku Genomase, okyali mu Misiri, okyali mu kibi, okyalemereddwa okubanga owangula. Okubanga oyambala amaanyi n'obuyinza ng'omwana wa Katonda. Kankiddemu. Entalo mu Misiri mukwano gwange, Mukama Katonda ekisa kye kyokka kigenda okukuyamba, naye ng'okwambala amaanyi n'obuyinza ng'omwana wa Katonda. Notokonfusinga bintu bino bibiri. Ffenna Katonda yatulwanira entalo, naye ate Katonda akwata amaanyi n'obuyinza n'abiwa ekkanisa. N'agiwaakinga n'agitunuulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'ogamba mu linnya erya Yesu embeera njagirevyo oneevaawo mu linnya erya Yesu. Kubanga amaanyi n'obuyinza biba bikuweereddwa. Gwe nnyini nnyo by'exercisinga, gwe nga Mukama Katonda aba bikuwadde. Naye kati bw'obanga mukwano gwange okyali mu kibi, okyali mu mukwano ne Sitaani omuyitirivu, tonnaba kumudivoosinga, manya mukwano gwange nti kyandikubeerera ekizibu okuba ng'owangulayo olutalo n'olumu. Ogenda kuwangulwa, funchi oyinza n'okugenda ng'obudde bwo tebunnaba kubanga Sitaani bintu bya surprise. Oyinza okukusapulayizingira awo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So tudivoosinge Sitaani, tube nga twetukuzanga abaana ba Katonda, tutambule mu nnimiro za Katonda. Teweerabira nti obwongo bwo oba mind yo eri battleground, abamu tuguyita mutima. Mukama Katonda atula mu mutima gwo. Mukama Katonda atula mu mutima gwo. Akebera mutima gwo okulaba ebirimu. Biki ebiri mu mutima gwo? Bibeera mu mutima gwo ba mu bwongo bwo. Biki ebiri mu bwongo bwo? Biki ebiri mu mutima gwo munda? Kubanga ekijjula mutima kye kifuluma. Bwongo bwo kye bulowooza kye kifuluma wabweru. Sokola ku mutima gwo. Mukama atambula mu lusiisira lwo. Alimu okusangamu ekintu kyonna ekisobo. Alimu okusangamu ekintu kyonna ekikyamu. Olinamu obujja, olinamu obutasonyiwa, olinamu amalala, lugezigezi, kajanja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olinamu obukyayi mu mutima gwo. Bwe waliwo abakola obi naye basonyiwe nga ne Mukama Katonda bwe yakusonyiwa. Jjukira agamba nti ebintu bye mutalisonyiwa nammwe teribasonyiwa. Kitegeeza bw'otasonyiwa ne Mukama tagenda kukusonyiwa. Bw'oba ng'olyoke Mukama obutakusonyiwa ogenda mugenda then it's okay okubanga tosonyiwa muntu oyo. Ogende mu geyeeno emirembe n'emirembe. Naye nga kituufu obanga oyingira obwakabaka bwa Katonda nga nawe oyagala Mukama Katonda asonyiwe ebibyo, kitegeeza nawe ogenda kusonyiwa. Tosobola kulwana olutalo nga tosonyiye. Yesu yagamba nti bwe tuba tugenze okusaba tukole ki? Tusonyiwenga. Yali yatuyigiriza okusaba, atugamba tuba tugenze okusaba tusooke tusonyiwenga. N'agamba nti obanga ogenze mu maaso ga Katonda okusaba, n'obanga olinako omuntu nagwo okyalinako ensonga, sooka odduke emisinde, leka osaddaakayo ng'oze okuwa saddaaka maaso ga Katonda. Tuke n'agambye ne Saala saddaaka. Dduka emisinde okole emirembe n'omuntu olyoke ojje mu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So bannakyozi mino kitegeera Katonda bagenda kusindika fire, sooka obe ng'otereeza the battle within, then olyoke ogende ku lutalo. Nja kuba mbayigiriza then okulwana olutalo
mu speech warfare part 2 nenga kibi nnyo kubanga gwe ngoma na Katonda kubanga ffe nga balokole tujita batya we have misrepresented God and the kingdom of God is losing because amaje mukama Katonda gatadde oti tukoze kitulina kukola tetwe positioninze nga tutunda ku positioninga kusobola kwenganga bakabaka bwa sitani tubula tuwanguddwa ku buli stage yonna mulabe sitani atukubye buli wantu wonna so wangu okutambula manyi ga Katonda bobe yangola bangu wangula ekanisa eno Yesu yagambe gino okubeera y'amaanyi okusinga ekanisa yasooka mukwano gwange olina okubanga odivorcinga sitaani ode kusaidia obwakabaka bwonna boto bugenda okubanga olwana otalo boto bugenda okubanga owangula divorcinga sitaani olunaku olwaleero gobe ddala mu bulamu bwo leka senta y'akamwa ke ebeere ennungi leka ebirowoozo bibeere birungi leka osonyiwe abantu bonna leka oleme okubeera na nnugu eri omuntu yenna boto bugenda okuyimira ku lutalo boto bugenda okubanga wepositioninga amaanyi ga Katonda ogenda gattako ogenda kubanga owangula so next video eya speech warfare Iko video ndazo naze kwa bina mazira mukubira speech warfare very soon jakuba mbayigiriza engeri yo casting out to cast out binding losing jakuba mbyogera ku mu video eyo so mbere mulungi sikane brother Steven mweraba